Ntini eno naku 21 naku 14 ezo n'ensonga zonna mwasobola okubatenga muziwulire. Embeera nga wesobodde okubatenga etambula tewali gye etatuuse. Kati embeera nga bw'etambula musooke mukkirize mbaweggulire lino. Mbadde sigenda ddikola naye olw'embeera nti nange ayaya munywanyi wange Madimbuko olunaku olwajjo yasobodde okubatenga positi nze ku Facebook page n'ategeeza kuno kulabula eri omuyimbi yenna oba manager atankubidde essimu mu kalantiini eno bwenfuna ne bwenfanga toddangamu totagananga kulinnya ku mulambo gwange nkyogedde ntegeera wadde ng'enjala ennuma okwewala ebiyinza okujja kuba ku nnamba y'essimu eno ng'olina omulamwa ya 0702213997 Madimbuko omutaka wa Kabaka. Nange lyankubye wala nga munywanyi wange ne ngamba kamukubire kasimu ayinza okuba abadde asaaga oba Facebook account bagibye ngaliwo awandiise omunywanyi wange kwe kumukubirako na presenter ab'enjawulo bakubirako obabuuza mu kalantiini eno ab'Emasaka bokka be mubanyi bennakubiddeko nkubiddeko ab'Egomba bapromota ab'enjawulo nabo mbakubiddeko batubuulire bo kalantiini ebayisiza etya. Muyinza obbawulya nga bali ku mizindaalo osaba akayimba ne bakakuwa naye ng'embeera nayo aya basi esookedde ku Madimbuko asobole okuba ate nga atunyumiza embeera eri eti abyeyogeredde agambye eti omuyimbi oba tomukubidde essimu ate nga yamulamwa ne bw'ali baafudde togeza n'olinnya ku mulambo gwe abyogedde enjala emuluma. Wulira munywanyi mpola bwekito kibi nnyo wagugumbudde abasajja buli mwana ankubira essimu buli mwana ankubira essimu omuyimbi ne bagamba nti byabadde bituufu oba ate kati mwene embeera omuntu atakukubira ssimu aba akwagaza ki ng'oterere wabagambye n'okuziika tebajjanga tebategana kulinnya ku mulambo gwange nze nabadde manyi osaaga sikusaaga ssebo naye Mayinja ayinza okuba akuwaddeyo kasente. Mayinja ki? Ronald Mayinja ono yennyini owa Peace for All. Ayi n'ennamba ennaku takyagikwata ayi ate ab'Emasaka tebannakubirako zira buti yankubidde naawe sirina omulya naye addali kyolina magezi omunywanyi nga mukubira ndowooza omuyimbi otegedde ne gwe kikwatako yenna sikomye gwe oyeka agambye Madimbuko keyateeka ogamba oteekagezi bwole kubatenga muwuliriza Madimbuko kyali wange nyeera 5 ledi agirudde mu myaka nga 15 yansingira ddala sinatuuka na muhaafu ye wadde koota. Madimbuko yatandikira ku Saani FM bw'ava ku Saani Jeno Daudi Kabanda n'amujja n'amutwala ku Mbabule okumujja ku Mbabule paka waali akadde kano yembeera bwe yabagambye abayimbi bw'okubira munywanyi wange ono nali mu piwano ng'ali ku lediyo ne mubuuza kiri kitya munnange omugagga w'amannya ngenze Sembabule kamperempe kalantiini ekuyisizza etya muganda wange eyo nze sibikwatako ebya kalantiini ndyoke kati kalantiini enkwatirako kati naakatuuka kati nva Kampala ntwala mukono ozze kola nkomyeko muli mukola ne wabula kamperempe wakikolamu baaba obadde ova mukono ndisiina buzibu ffe kalantiini eka tulina emmere mu nnimiro esebo kalantiini z'aba mu kibuga abalowooza nti balinga kalooli kale munywanyi mbadde akubuuzako buuza mpisaawo mu Masaka n'enziruka kale sebo baaba bapulizenta bonna mbayina nza gamba ayaya nkubiddeko munywanyi wange bamuyita Nkomedi naye gaakaaba gakomba agamba pulizenta naye bamusaba akawunga takalaba ali bukoma nsimbi ku ntongoli mukubiddeko sooka owulire embeera nga bweri ndowooza oli abateke mulamu mpolampola kalantiini ekuyisiza etya naye mweyirange entwalaganya nsirise entongoli egamba ki entongoli terina taabu naye nga kalantiini mwoli mwendi mbadde manye oyinako oyinawo mbadde manye abaana gye bali bonna bakola bonna gye bali bakola yaya basi nkubiddeko na munywanyi wange bamuyita Serekita Devi
mutabani waffe oyo twamusindika gomba alieyo gomba gyakikubira naye naye gakaba gakomba si bulungi nagate tukuba ku ndongo lwapo tutabusa abadongo ffenna naye gye tuliko katonda yakimanyi ndongo yasirika tutegeseza isita zaffe zonna sente zafiirayo yembeera eyo sikomye kwoyo weka bangi mbakubidde okuddamu ensonga nkubiddeko ku mukyala atwala abayimbi mu ggwanga okumubuuza ku nsonga z'abapulizenta akyogerako ky'omukyala gwe bayita Sophie Gombya badimbuka owulira ate bapulizenta b'abalungi njabba kuba njabba kuba bapulizenta kubanga sokoleka empe ku bayimbi bange mukajja oli bulungi ssebo gye tuli e Masaka eno mbawulira gigenda giti eyo mukama atukuumi abayimbi baabe Masaka nabo bakaaba baŋambye manyi nnyo mbalowoozaako nnyo saawa yonna mbatuukako ab'e Masaka kyonna kyemmanfuula kino kyonna gabanira wamu mbalowoozaako nnyo naye nga bw'omanya nti tosobola kutandika kunaaba n'abalumu era osookako n'okutta ebigere n'ojja bw'otyo mikoddo ebityo aya basi ndowooza owulidde abayimbi ab'e Masaka bokka tebagenda okuwa kawunga ab'e Masaka ndowooza ogiwulidde embeera wonna wosinza okuba ate ng'otumbudde bere kuba ate ng'owuliriza embeera ya kalantiini nkubuulira bapulizenta beebayisizza eti ebalese wangulu oba ebalesewa munywanyi wange badimbuka ategeeza bw'obanga oli muyimbi nga tomukubidde ekkase mu kalantiini toddangamu omuweereza n'ennyimba mbu kalantiini ewedde omuweereza ennyimba z'ombu ne bw'aliba afudde tolinnyanga nako n'amabugo tobaweereza kwekubira kamalimali kamalimali promota naye ategeezezza ensonga ze jjajja w'abaana ku nsonga eno ajogerako kisooka owulire eno nsonga nnene nkwamusiza nyabanike jjajja mmwe kamalimali generaali ayebeera ensangala promota eno kyo tokirabira kukibagamba olwalira ensonga y'amadimbuko gy'ayogeddeko ensonga eyo nnyinza obutakiriziganya nakyo kubanga kati olwaleero olaba embeera gye tulimu embeera eno eya serena virus eyajja sinyangu nnyo nti embeera olwaleero obwavu buyitirivu boolaba ffe tetukyakola tetukyafuna wadde abaali bafunayo kyetufuna tetukyalina kyetufuna kati nze nga nti madimbuko olwaleero okulabika nti anenya oba abayimbi oba bapromota oba baani ndaba yaali balese kubanga olwaleero embeera gye tuyitamu buli omu agiraba abanike nti abayimbi ebiseera ebisinga olwaleero kye bakoze ekintu nti olwaleero abayimbi waliwo ekintu kye bongeddeko bo nga bo batya nti omuyimbi olwaleero obubaka ndowooza abaana bannamasako bawulidde ennyimba za coronavirus bazifulumiza bamaze okulabika nti no bazifulumya olwaleero tulabika nti embeera egenda mu maaso okulabika nti no bakubiriza abantu baabwe kyekintu kye bafubye nnyo okulabika nti no bakola ate era nga nange abatuukirira tufubye nnyo okulabika nti mu mbeera yonna tutambulira tulabika nno twagala tufube tulabike nti tubeera wamu akaseera ekanaggwerayo kano akaserena virus tunaaba naffe tulina we tutuuse era tulabika nno tutambuze ekintu mu maaso abanike neeyanziza nnyo neeyanzega okulabika nti nno nkuwulizaako ate era ngamba abawuliza ba sentinale fm sentinale radio eyaffe ey'essaza twongere okunaaba mu ngalo tugondere amateeka eno embeera tujja givaamu oye kamalimali ne promota apromotinga abayimbi ab'enjawulo akwatako okujja mu studio paka ku radio ne ku tv yonna era nga mukubi w'amasimu abamu ngezezzaako okukubira ku banene nga Ronald Mayinje si bwabadde tagikwata wenjidde mu kyapa Misa Semakula nga takwata okubiddeko maneja wa Kamiliyoni nga takwata zezimu ku nsonga ate tuba tukyali awuliri pazo agabidde kilo 8 wa minister prime minister mukubiddeko munywanyi okumutegeeza ensonga z'amadimbuko ategeezeza banna agambye mbwajja mulaba nga kalantiini ewedde sooka owulire okoze ekyapaayo baaba okakasa alala ebitimbagano byonna okakasa munywanyi oswazizza bonna abadde bakumanyiira bonna baweebuuse taata tebasobola kuddamu kwogera kintu kyonna owaddeyo kiro nga mmeka naye kiro 8 lunnabe music yesebo gwe nga gwe agabudde abeeyo bapulizenta obakoledde kimu nabe kati taata kasooke malirize wano okusayininga mu kitabo wano wa prime minister twogere
eriri pazo n'akadde tanaddamu kunkubira madimbu kondooza ensonga giwulidde eriri pazo agambye kampulire ku bapuli akubi b'amasemba n'atugamba nsonga ki tugenda kobula sport time ngenda kubatenga nkomawo ayaya weraso kubatenga otumbudde bali kubatenga owuliriza abali ku Facebook mwe bali kubatenga kwe muli mpolampola agamba ti omukulu Sekabira Michael mwe bali kubatenga owuliriza Mugema Wilson kulengedde ayaya agamba ti Prince Sekajugo Philbert ogamba oti bali kubatenga owuliriza big up on yourself ayaya Ginisha Surukanga bali kubatenga owuliriza Kityamwes Abdu ogambye tikuli agamba ati Joe Big Stango kulengedde ku Facebook live mwele kubatenga kwe muli agamba ati Nabira Mama Boba batumiddeko mwena agamba atya Faruku agamba atya Princess Jamila ali mu Abu Dhabi bali kubatenga owuliriza agamba atya Kyanja Martin niyaje au sio katugende kola blank small time ngirwa koma one ensonga ya Balamu yagambye nti si Yuda